KCCA wiiki ewedde bajja ne bayisaamu ekizindaalo nga bategeeza buli muntu alina bbaasi alina okusasula $2 million buli bbaasi. Era emabegako awo bannannyini mabbaasi era baali bakibalambulira ne bababuulira ssente ze bateekeddwa okusasula, of which bannannyini mabbaasi abasinga baali tebakkaanya nakyo. Era mbadde ngezaako kwogera ne bannannyini mabbaasi olwaleero ku makya, bo basazeewo bbaasi zaabwe bazipaakinga omwo, gavumenti ejje etuule nabo bateeseganye ku nsonga ya ssente ezo, either okuziggyawo oba balabe engeri gye bakendeezaamu ssente ezo. Olina okusasula PSV buli bbaasi ate oteekeko ne zino ssente ze baagala $2 million. So neweesanga nti emisolo miyitirivu ate n'abantu bennyini nga bbaasi kampani zennyini tezikyakola. Zino ssimu tezijja mu nsawo ya Kampala City Capital City Authority ne wabula zigenda mu nsawo ya gavumenti okutwaliza awamu bagiwandiise consolidated fund. So si nti KCCA ekoze ekikwekweto ekisoloza ssente zaayo, wabula tukwatira mu gavumenti yakwata okulaba nti omusolo abantu bagusasula balina okusasula okusinziira ku mateeka agali. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.